Kakati ensonga ezigenda maaso wakati wa Mpuuga ne Bobi Wine njagala okusooka okubategeeza nti Mpuuga ye yawuwa n'ayingira Nuupu kubanga Mpuuga si gwe mulundi ogwabanga senior politician kye kyamuyingiza Nuupu kakirabe kaba muvume omuganda agamba sekamuli kansaze nga gwo kanogombodde osanza awo obumuli obukwatidde kumbe buliko amaggwa nga bakufumitanga okaaba ani agalungi kubanga nabaga Nuupu eringe mabega w'enkima olaba enkima eba n'obutuuliro wano nga bwaggwako obwoya kati oyinza okulowooza nti ebadde erina emirimu gy'ekola egy'amaanyi mu ttale kumbe baddeyo ng'etikkuka butigusi nze Nuupu nagigaanirawo omulundi ogwasooka era kati guno gwe mwezi ogusemba okwogera ku Nuupu kuba tekyalina makulu eyenje buse eweddewo abamu bagenza kisuula ng'obudde bukoze butya nga buyise neffe twabagambirawo mu kusooka omusango guli ku Mpuuga ki ekyamutwala mu Nuupu ye yagenda okulaba nga bannabyabufuzi bonna okwesigayo ekyagulanyi bw'abanga aliko amasannyalaze nga ge yali ataapiika kati gamukubye ebyo bibeerawo yeeyongereyo n'abalala mukyakubwa mukyavumwa fe twabagambirawo mu kusooka I respect Kyagulanyi as a senior artist ng'omuntu mu maka netajja kunfuga kyokka guno gwe mwezi era bannayuganda bwe nnamba ategeeza ningenda nagenda kulangira okutisiddamu kwogera ku Kyagulanyi kubanga ayenje buse aweddeyo buli muntu amulabe akabina kali bweru naye kalinga kankima kaweddeko wonna obwoya kati Mpuuga first of all politicians are not reliable kye bayinza okubanga bakola kiyinza okuba kigasa Mpuuga ffe nga tulekanira wano kubanga basobola okutandika olutalo bwe batandika olutalo ne lusindikiriza Mpuuga Museveni n'amuwa ekifo bwe munaga nti omusajja baamugoba yali mu FDC ne bamugoba yali yono ne bamugoba ne mu Nuupu baamugoba kati mwadde mwagala akole ki because always politicians are the same however much bayinza okuyombagana ne balinga ba musaayi omuntu nga wa musaayi gwo oba omwagala oba tomwagala tekiyinza kuvaawo nti si wa musaayi gwo so ba politician tebeesigika era kizibu okubiyingira mbinama kuba Kyagulanyi mufere Museveni mufere nange ndi mufere atali mufere ye mwavu oba abuliddwa byafera so n'olwekyo Mpuuga enjogera ng'ennaku zino bwegamba akabina kabugumira kati nomala omusaamu samomete yabika naye bye mwanoonya kubanga mwali mu dippi mwandizimbye dippi ate kyabanayiza Nuupu kyeki malaya bwagenda okwawe ne bamulwepingirayo biba bibye lwaki tyagenze n'amuwerekerako Kyagulanyi oligino mujja kiwulira so mukulu Mpuuga naye lwakuba bwe kibanga kyabwe bikizibu okuba Mpuuga kuba Mpuuga muyaye wa kibuga amanyi obitooyi ebikaddewo biri kati gw'omugoba tomanyi kitooyi kikaddewo ekiri tuyinza okulaba Kyagulanyi ng'agudde mu kitooyi ekikadde obudde bwonna we might see Kyagulanyi falling into an old toilet zembabuulidde era so katugenda mu elections 2026 I don't expect much always Museveni ajja kudda bano abanyankole batwesibirira because bamanyi ekyokukola ffe tuli baleekaanyi abantu nga batuvumye ebbanga naye kati abasinga bagenza bakoowa naffe tubivuddemu kati kubanga kye tubifunyeemu tugibifunyeemu kati Nuupu tekyalina makulu ate kati wakyaliyo ki kubanga politics sente ze zibeerawo nga waliwo okwekalakasa kwogera ku kino tebikyaliwo bonna baalegeza kati Nuupu yeetaaga kumira natimeege oba kukumanga kubanga yakozesa nnyo enkola ya masturbation n'erebera obusuwa kati tekyalina makulu era tugirabanga endaawo so bimisi beesijje politically wakuba kyenjagala ku Kyagulanyi nti tewakyali kwekalakasa kwa kutta bantu oba kugenda kunga bantu naye n'abantu baalabuka kati ssebo kunga 1 million March tumunna ku kisaawa wabeerayo abantu 2 n'enswera 4 abantu baabuuka kati politics tomukwatira bwereere that's good kati abaleekaane wabanga tewali afudde obulanze guno omwezi gwenkoma okwogera kwabo kubanga ebyabwe biwedde nze Dr. Amale Speaker yabalumye kubanga muli banaku omuntu bw'abeera omunaku ebimuluma bingi era bw'okebera ebibiina by'ebyobufuzi ojja sanga ne Babi tayambala ngatto za mitwalo 10 oba Janet so bannabyabufuzi bwe batabamuliko agenda bayita abaweeyo basirike oyo politics kati bulita golaba owuli n'ofuna kasente olukakasanti basiba enviiri ez'emiliyoni 10 olukakasanti omuntu ayingira Burawalodi wali wa Kampala n'agula akaleega n'agula n'ennika n'agula miliyoni 1.8 akaleega aka n'ennika emu n'ayambala essaawa ya 9 n'ayambala engato ya miliyoni 1.6 naye bw'obeera mwavu olaba kwonoona kwereere era kirete njawukana mu mafamily
nze nyizo okujja n'abaana bange ne bakulu bange balina abaana bange daddy want a key kati oli abali mulumba awo abaavu baga bane byana byabo ne byekoza nawe era bona agigula emmotoka ebyana bijja kwekoza so kati mwenna abanyigira Amongo muli bannaku muli baavu omuntu omwavu ng'akyavuga taxi emmotoka za Museveni 2 we zimuyitako zimuluma kuba ye agamba lwaki omukulembeza bane emmotoka 2 kati zonna zaaki kuba mwavu so buli tagenda okole ssente bw'oba onoonyanga omusajja tonoonya musajja mwavu va musajja bwawo mukaati va musajja sajja bw'amawulire obwo n'ababonefansi abo noonya omusajja akola ki naawe osibe ku nviiri eza miliyoni emu okiwulire ogenda okuleka toopu mitwalo 47 n'akapale kaako mitwalo 92 oddeewako osirike ojja okukakasa nti abali mu gavumenti bagirimu si lwantaanya wabula bassente money is money. Abantu baje bagamba mbu speaker bamujjeko. Ani amujjako? Bagende bajjeko banya. Yalidde sente zomiwo omusolo. Ani ataziriya. Agula ate agundi emitwalo miliyoni 10. Bagende mu Owino bamusumba. Abantu bali bubi. Kyangu nnyo. Bagende mu Owino bamufunire ndiboota bagisule ku parliament ayambale emiziina gye bambala. Abantu bali bubi. Abantu babudde nga beebuuza nti amakaga speaker galina ne sente zaafuna kwa twasembayo okumanyanga. Banako ababyogedde. Hamu yabyogedde. Nede n'omuhozi yavuddeyo n'atweetinga. Bali n'ntalo zaabwe za byabufuzi. Bwaba muhozi yatweetinze bali n'ntalo zaabwe. Those are politicians. Bulita, go and make money. Don't add yourself on poor people to discuss about national matters. Kubanga omuntu omwavu yebakanga tanaabye oba yebakira mu ntebe n'azuuka n'ateekako data n'atandika okudiscussinga ensi nga bw'ekola etya etambula.